Kadamu omulala wuuno wano avuddeyo n'akakasa nti Oman balina amagini era naye ng'akikakasa kyali kimutuuseeko. Amagini gaali gakoze eki? Gaali gazze nga yeebase ne gajja ku luggi we. Naye agenda kukuwa amagezi amagini bwe gakulumba mu nsi z'Abawarabu ky'olina okukola oba amagini obutakulumba. Nsaba owulirize bulungi nnyo. Ekintu kino oyinza okwesa nga kijja kuyamba gwalumbibwa amagini Oman oba mu nsi z'Abawarabu zonna. Bannange assalaamu alaikum bakadamu mwenna abasiraamu ab'eddiini endala. Mukama yeebazibwe, Mukama w'amaanyi, Mukama wa buyinza. Oba bakadamu tuli bazira. Waliwo omwana yabadde ayogera ku nsonga ya shaitani amagini. Kituufu eno gyebiri, nze ayogera kyali kintuuseeko. One day neebase bakama bange manyi batambula ne bandeka mu nnyumba, omuntu najja n'akonkona ku luggi lwange kokoko. Teyayogera, saawulirako bigere, n'atambula n'agenda. Nensirika ne ngamba oba kiki oba kiki, ne bakama bange saabagamba. Wayitawo ebbanga era ekintu kye kimu mu ssaawa ze zimu oba okitegeera. Kati nno gwe kugamba bakama bange nti mwabakonkona ku luggi lwange naye temubeeramu mu nnyumba, baba tebaliiwo. Tebaayagala kuntiisa. Omusajja n'aŋŋamba nti nze konkonye, naye first time omusajja teyaliiwo. Omundi n'omugamba asiye gwe omundi ogwasooka tewaliimu mu nnyumba era gwe eyankonkona tewaliiwo wano, wali mu maasikaati era gwe wankonkona. Bambuzaabuza ne mbagamba nti ago magini oba nga si yemu ago magini. Oba ekitegeera naye nga baali beebuzaabuza nga bakimanyi. Naye amagezi ge muwa waba musiraamu yeekwate Ayatul Kursi waba ng'agenda okwebaka agisome. Ne waba nga si musiraamu mu ddiini ye endala yonna asabenga ng'agenda okwebaka. Ekirala afune omunnyu aguteeke mu buli nsonda y'ekisenge kye ne ku luggi, naye tateeka munnyu mungi bakama be banaalaba. Afune omunnyu aguteeke mu nsonda y'oku kisenge, ku nsonda y'ekitanda, emitwetwe lw'asula. Ateekemu, afune omunnyu nga mungi agutabule. Aguywe w'asula, aguywe mu nsonda y'omu kisenge kye, okitegeera. Naye ekirala abaana mulekeraawo okwemonkoolera mu ndabirwamu z'omubiyigo. Mulekeraawo ozannyira mu ndabirwamu z'omubiyigo, zirimu amagini. Obeera omwo ne mwekebera, n'okubeera bumbusizo, n'okubeera pusiyo, anti mwagala okubisindikira aba boyfriend. N'obeera omwo ne weemookoola n'okola obupolomooni naye kyabulabe. Abadde akikola ennyo kirekerawo. Bino bye nkugamba si byambu, wabula nze nabuuzaako bano abaana b'ewange. Omuwala omu n'aŋŋamba kituufu gyegali naye mu nnyumba mwennyini yali anaaba simanyiwa mu maaso agakubanga amaaso ge simanyi ga lwedi biki biki, oba okitegeera. Kale ebintu ebyo gyebiri era tokiwakana. Nejjo nina omwana ali Saudi naye yambuulidde ku kintu kyekimu ate nga si gwe mulundi ogusoose, naye nyiikira okusaba nga we nkugambye. N'ebyo bye nkugambye nabyo obigezeeko kuba twagala bulamu munnange, ojja kukola. Waliwo omwana omulala yayogedde ku ky'omusaala bwe bakwongeza ssente. Bannange tubeeremu naffe, tuli mu mbeera mbi n'abaana bakama waffe nabo embeera gye balimu si y'ennungi. Naye abasinga tebakyakola, oba okitegeera. Kati omusuubira okwongeza omusaala mweno embeera ekisoboka. Ate oba ng'osaba okwongeza omusaala toyogera ku bantu balala namwetaawoza ate bali abakozi ate bwe baba bakola bwe bati nnyo weeyogereko nga ggwe. Bw'obanga olina by'okoze ng'ennyumba ogikyusizza, wagisanga eddugala oginyiriza, ne mukama we aba alamu, ne mukama wange olaba ennyumba nasanga mu bulungi, nange saakunyongeza ku musaala. Wanaaba muntu naye ajja kutunula bagamba omwana omukozi kyayogera kituufu, ennyumba yange teyali bweti.
alina enkyukakyuka gy'akoze bw'anaaba muntu ajja kwongeza omusaala naye nga si kwogera mubi ate olw'omukozi mumulaba ate ye bamuwa ssente bwe ziti ate ono era awo tajja kuzikwongeza baaba naye nga mbaagala nnyo buli mukozi yenna akola emirimu gy'ewaka naddala eno mu bawalabu bannange muli bazira munywerere ku mirimu gyammwe ate mwagale omulimu gw'oliko manya ekyakuleeta ebisinga okulemya n'emirimu essimu gatufuukira amasimu beera n'obudde omanyi nti nosaawa yamenyi beera ku mirimu gya mukama wo ogikola oginyirize bulungi ogimalirize odde ku ssimu yo olabe mukama wo wanaakuyita ng'okoze emirimu gye bulungi n'ogimaliriza n'odda ku ssimu yo weewe tayimu nti nti obudde wee buti nkola emirimu gyange negikuba nenzija ku ssimu yange nemaliriza nenzayo ku mirimu gy'abakama bange naye gwe buli sawa oyagala okere ku makya eno wookola eno wooli ku ssimu eno wookola eno wooli ku ssimu nina boyfriend bano abali ku imo buli saawa bakuba kirikirikiri mukama wo awulira oli mukola mirimu naye essimu kirikiri olowooza aba nakulowooleza ki kale bannange twebuulire ffekka omanyi nti najja kukola essente tebatuwaza bwerereze ssente nnyingi uganda teri mukozi wa waka akola ki azifuna